olunaku lw'eggulo binji ebyasobodde okubeera ng'ate bivaayo ku mukulu Eric Mwesigye ono nno abajjukira emabegako y'ono omuvubuka eyavaayo ng'ayikiddwa paasi era bw'atyo yasookera Magere yasookera Kamwokya era bw'atyo n'asinkana pulezidenti w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eric ono yasobola okufuna obujjanjabi obusingawo era mu ddwaliro ery'e Mulago wali e Kawempe bw'atyo basobola okumujjanjabira era bwe mbaserabidde omukulembeze Honorable Serukenya yasobola bw'atyo okumutwalayo. Ife wano ku Fik Media twagezaako okulaba nga tufuna emboozi ya Eric ono nga twagala tubeere ng'ate tumubuuza kajojjojo w'ebibuuzo nawa abaamutwala naddi era okumutuusa okumuteekako paasi eno byatandika bitya, naye tetwasobola kuba ntumufuna wabula yatusuubiza nti wanaaba avuddeyo mu ddwaliro agenda tubuulira buli kimu. Amanya muziko Alhaji Abdul Mnyamushafi Kulwanga. Emboozi ya Eric yasobodde okubeera ng'etambula buli wamu olunaku lw'eggulo, naye nno nze nkuleetedde engeri gye nsobodde okusunsulamu ebigambo ebya Eric yasobodde okubeera ng'ayogera. Jjukira nti ono yabadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olwabaddeko ne Afande Kurayije we batyo ng'ayogera ebyamusobola okuba nga bimutuusibwako. Abantu abamu basobodde okubigaana olw'ensonga nti ate waliwo recordings ez'enjawulo ezaafulumye. Eric ye agamba nti abanupu bamusuubiza obukadde 50 obweddo singa akkiriza okubeera ng'ate ateekebwako paasi n'okubonyaabonyezebwa bwe batyo basobole okubeera ng'ate bagawayiriza gavumenti nti yesobodde okuba ng'emutulugunya. Eric y'omu yatutegeezeza nga nupu bw'erina drone ezaayo era zeekozesa mu kiwamba abantu era n'omu ku baganda be gwe yabadde naye ye yabadde addako okuwambibwa. Ebibuuzo bingi. Ebibuuzo byange ebimu ku byensinga okuba nga neewuunya, Kabenge yaani? Siraje yaani? Kingizali yaani? Era ani ya recording essimu? Wabeera nga Eric ye yakola recordings zino, ekyamazima gavumenti wagiwaayo lubona. Kingizali Eric gwagamba okuba nti yasobola okuba ng'ate amuwa ddiiru eno. Eric agamba nti mukuumi w'omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinziira ku recordings zetuwulira ez'essimu teziraga nti Kingizali wabula ziraga omwami Kabenge era n'erinnya eddala eryogerwako ye Siraje. Kabenge ono ye omu ku basinga okukakasa omukulu ono Eric nti akasente agenda kukafuna ajja buzzi asobole okubeera ng'ate akola ekimugambiddwa. Ebimu ku biraga nti ekyamazima gavumenti yeeri mu kintu kino okusinziirako recordings ezifuluma. Ye omukulu Kabenge okuvayo n'agamba nti abasajja be bali mu gavumenti era be balina emmundu ate balina ssente, kaakati bwe baba baagadde okukunoonya kuba be balina mu intelligence bajja kufuna. Jangu ne bakuwaayo boodabooda 5 ne bakuwaayo ente 5 ojja kusobola okubeera ng'ate obeezaawo obulamu. Ekyennaku Kabenge yabuuziddwa oba ayina endagaano yonna gye yakola n'ekibiina ki National Unity Platform ku bukadde 50 buno, yavuddeyo n'agamba nti ekyamazima sigirina wabula twayogera bwogezi era n'entandikirawo omulimu. Sikiwa nti omuntu yenna asobola okuwaayo obulamu bwe asobole okubeera ng'atuukirwa okuteekesebwako paasi ku bitundu ebibiri ebisinga okuba sensitive kuba ebbeere sava ng'olina ofuna obukadde 5 ate n'ogaana okubeera nga mwanattu oteekako omukono. Sinakindi okukola ddiiru eno oba waweereddwako dde obukadde 20 oba 25 bw'omaliriza ddiiru n'ofuna ssente ezisembayo. Wabanga agamba nti tannafunako wadde 10, ebyo nno ebibuuzo birina okumuddira. Ekyamazima bwe tuba tunuulidde omukulu ono Eric Mwesigye, Mukama Katonda mulungi yamusaasidde n'awona. Lwaki bwe yasooka okubeera ng'ate avuddeyo yatuukira wa Bobi Wine? Ye abaffe
afande Kulayigye yamugyeewa n'okutuuka okumuteeka mu kamera. Kabenge ne Siraje bo baliriddawa. Ebibuuzo bingi, ansa ntono. Afande Kulayigye yatusuubiza okuba nti agenda fulumya obutambi era ne Eric agamba obutambi abulina. Naye njagala mmaliriza nga ngamba bwe nti obutambi obwo Eric tabulina. Naye Eric wa National Unity Platform, kubanga njagala kubabuuza ye recordinga. Wabanga ye recordinga wekibanga kituufu recording zino zetuwulira zize nga ye recordinga, obutambi obwo yabutaddi era yabuwaddeko baani, era lwaki obutambi obwo bufulumye yakamaliriza okwogera ebigambo bino, baani be yabuwaddeko. Ebibuuzo nno bingi. Eric bw'avaayo n'agamba nti obutambi si bubwe, bunaaba bwani? Okusinziira ku mboozi n'eddoboozi eriri mu recordings liraga nti lya Eric Mwesigye. Eyavuddeyo bw'atyo n'agamba nti eno commission twali tetulina kukozesa masimu kubanga gaali gasobola okurekodingibwa, wabula twalina kukozesa WhatsApp. Lwaki yalowooza ku